webale kutugoberera yonna gy'osizza okuba nga otulaba nkulamusiza nnyo n'enkwebaza emirimu gy'osobodde okuba nga okola. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa, omulungamya w'oku mikolo egyaffe egya wano. Akati olwaleero nno tugenda kunyumya emboozi ya mikolo ne musajja wange Abdul Kizza Matovu. Mumanyi, mumulaba ku mikolo eyo, mwali mumuwaddeko ku mikolo. Tugenda kwogera emboozi ekwatagana ku mikolo. Nze nsinganya ebintu bingi mu mikolo. Ate ne wabemuwa obunyumiza abantu balowooza bagamba olimba. Kimala kutuuka ku oyo n'akiraba. Mbadde nga nzija at least nyumyako ku bintu byensiŋŋaanye n'abantu bange ku mikolo gyange egimu. Naye ate bwana Matovu naye katumwegattako leero tulabe kugamba tasebo. Ndi bulungi muganda wange. Yeebale. Kale sebo. Nawe gyebale. Kale taata. Bulamu bulungi. Amiina, kama akyakuumye. Bigenda bityeyo. Mpola mpola. Lwaki ndeese emboozi n'emikolo? Nakulabye mu mukolo ogwabaddemu taata ewaka nga akubadde ejje ebikondo. nga tayagala mu ndongo. Abakaabu gabadde gabatabuliki bemmanyi abatagala ndongo. Tunaatandikira awo. Kakati mukolo ogwo nabadde neewaza ogwogerako naye kokaleese kanga koneko kati nti ewakati babadde batabuliki naye badde bo tebaagala ndongo. Taata w'omwana ne baganda balina pressure balwadde tebagala bireekaana. Bonga tebagala ndongo, baagala ttaali. Naye n'ettaali nga tebaagala disanyukirako nnyo. Ettaali lino eryo mu ndongo oba lino eryabakalifa ne bafukambira ku mikeeka awo. Bafukambira mu kyapu neekola ki? Neekuba. Neekaaba. Eryo nga lye baagala. Kati mwe ne mujja ne sayiro ya ndongo. Ate be basanyusizza, be baleese okusanyuka nga ne bw'okuba eri erya mu kyapu bazizikiryako okufaako obufu. Kati awo ne wabulawo okugumiikirizingana ku sayidi zombi. Kubanga ebiseera ebisinga bwe bakukyaza olumu ogumiikiriza gyo abakukyazizza yadde bayinza okuba balina bye bakola nga tokkaanya nabyo. Abingi bitusanga. Ate naawe akyazizza mulimu by'osobola okugumiikiriza ku mugenyi yadde obadde tokkaanya na byali mu kukola n'ogamba naye kamugumiikirize kasita akola ki? Agenda. Kati obugumiikiriza bwabula. After all bano ababiri betuze okukolera omukolo bo bagenda kuba bafumbo. Bagenda kutambula bonna ffe tukoma leero okusinkana. Bakoma ku olwo. Ne kibulamu ate n'ekirala akatono akaaliwo. Omukolo gwonna lwakuba katambi kakwata nnyo abagenyi. Naye neewaka ng'oggyeko kenjaga okiralifayinga eyalwana abantu gwe balwanagana naye teyali taata azaala omwana. Ono alumbadde ejje kutulaba mu katambi oba muganda wa taata omuto naye si taata wa mwana. Lijja mubuuza onkubidde ki? Onkubira ki? Ng'abako tebanaana kutuuka. Oyo si muganda wa. Byaliwo ng'abako tebannatuuka. Abako tebannatuuka. Ne biddamu omuntu y'omu oyo ng'omukolo gutambula. Kakati naye si taata w'omwana ki? Ddala. Naye nga muganda wa taata w'omuwala. W'omuwala. Kati bwe bituuka mu mikolo n'ebisingawo. Naye ekyatukola obulungi oluvannyuma embeera yakkakkana omukono gutambula. Watandikira ku sayidi y'abako. Ng'era oyogera ne lubaluseewa. Omukolo gye gukkira ng'otudde waka. Eyo confusion yajja. Andi kati embeera bw'etambula nemmanya nti asamirira emmandwa yamanya n'ekyerya. Ne mbagamba bannaye tukkaanya ne bannange nti omukaatuula eri ewaka kati ffe tumanyi osobola okutambuza embeera yaffe. Ow'ewaka akkiriza okuwa omuzindaalo. Akkiriza n'amanya nti anaabaze sitooku mpya ejja kusobolekana na sitooku mpya ginnaayo. Kampala. Nenzira ewaka embeera entugikwata bulungi n'etereera. Era ekitundu ekyasembayo kyatambula bulungi awaali watateredda bazadde entuba etondera ne tuvaawo nga tusonyiyiddwa. Omukolo ne gutambula. Ensobi yavaawa mu kutegeka omukolo. Ensobi yava butagumiikiriziganya. Buli omu butagumiikiriza munne. Abavubuka bano abajja nga bato basanyufu mu nsanyuka yaabwe bakuba engalo ya vibe ng'enjoga ennaku zino bweri. Ate balumba abakadde bagenda mu bakadde. Kati bajja mu bakadde abagamba nti endongo tetugyagala naye twagala ttaali. Kati n'ettaali bwe lyakubwa ate n'ettaali yalikuba baleeta ate muvubuka nga naye wa vibe n'asooka akyamula bano. Kati waliwo sayidi yalina okugumiikiriza ginne waayo nti kino katukireke kiyite kyazze kyakoze eki kyazze okusinga okukola amawulire ng'ago naye nga nkozesa eddoboozi lino abaakosebwa mu mukolo ogwo batusonyiwe. Ate era ne muganda waffe kati bambi bw'oba owasa nga gumuko obanga omumwago basibye tolina kyosobola kwogera yadde ki naye emirundi mingi byonna ebitatambula bulungi kuba kuwerekedde babitera obbinenyezabo.
Watuleeta abayaayi. Watuleeta abayaayi. Omusajja ayika naye muyaayi naye nedda. Omusajja ali mu Namikolo be bantu baba. Naye balaluse kyamugwanira. Naye wabeera ku mikolo gy'abanne. Era alalukira ddala. Asanyuka. Kati nabo baleeta ssanyu. Nalaba ka video ke yakola nga bali ekibuli. Tyambadde mbyogera ku gy'abannange. Kaakati kabikole ku gwange. Kitegeeza asetinga peesi y'omukolo gwe. Abantu bajja balina basuubira essanyu ery'amaanyi kuba omusajja aba musanyufu. Tugenda otuukani nga bagamba essanyu libe lya kigero. Naye kati nga okulimitinga essanyu ly'ekigero lyalemera bannaffe. Ate kye nalaba ku mikolo gye tubaddemu gyonna gisinga abantu baagala kusanyuka. Era kyekidibizza baluŋŋamye bannaffe abatalina vibe. Kituufu. Baluŋŋamye bannaffe abo abakuzeemu mu myaka tebakyasobola tebafukamira stock enkadde eyo tebaagala kufukamira balina nnyo engero ezeetaagisa nnyo kati ate abantu biseera singa babira ku mirimu bwafuna omukolo agende nsanyuke. Tulina challenge ebitatambula bulungi ku mukolo oba binenyeza mwogezi naye olumu tukyuka n'embeera kati kwe batugamba enkyukakyuka ebezze kyukakyuke nayo kasitebeera nga teyonoona kati tubeera ku mikolo egyo n'osangayo munnaffe naddala bakulu baffe abo mu mulimu nga ayinaye bwagala atambule kuba siriyasi ekisusse buli kimu ennyo kati abantu kati ennaku bagenda ku mikolo ng'abagenzi okwemalako stress baagala kujja kusanyukako kufuna vibe n'ebintu ebifaanagana ng'ebyo. Nasanga omusajja ebuyiko eyo ng'aleeta ebibuuzo ebikambwe ne mugamba muzeeyi nagambye gw'onoobajja nze gwe naalimisa ng'ayagala okundeetera olugero alabise bali nti nno sirumanyi alabise bali nti nno ye kabejja ku kyalo ate nga terina lugenda teruyamba terulina we rugira ataddewo ekigambo kizibuzibu nyina nenjogera kyentera okulaba mu boogezi abamu naye buli omu alina sitayiro ye omukolo gw'okwanjula tuba tuzze ali ewaka n'ona munnaaleese muzze n'okumanyagana kuba nkunyumiza ebikwata kubanga ebendeese nnyumiza ebikwatagana ku sayidi y'ewaka kati munnaye ate ffe abali mboozi kuva ddi ng'emboozi ebamu okuyisinganya ebisongovu n'okwekaluubiriza bali mu byalo eyo baaba bali eyo sajja n'agala okulaga eryanyi naye abantu baagala kujja ku mikolo kusanyuka. Biki byalosinganya mukolo ebyewunyisa byogala nti kino kyo baaba guno nagukola nyine nagwekolera. Era nze nali mmanyi emikolo emabega eri nga natandika nga nduya ninga eddogo teririyo ndirabyeko mu mikolo eddogo mu mikolo ate nga ly'amaanyi nyinako omukolo ogusooka naye waka naye maama ali ewaka nga si yazaala omuwala maama mukubanga si yazaala omuwala balina ndowooza beewanyisinganya ebisongovu bagamba yasooka n'agamba omukolo tegujja kubaawo n'agamba bwe gunaabaawo mujja kulaba kinaabaawo naye ng'ayagala omuwala ono yena amwetondere yali baali bayomba muwala n'akigaana maama omuwala yali akyaliyo mulamu naye maama yali yafa kati ono maama omutaaliwo step mother tebakkaanya n'omuwala naye nga taata we omuwala ye tebalina buzibu ne muwala we ne mukyala we kati bwe ntuuka ewaka ku makya nasanga system bagitaddewo endongo ekuba bulungi ne babiŋŋambamu awo era naye nabiwulirako ne babiŋŋambamu era ningeza kugamba omuwala naye netunalwaki omugatugenda nekiggwa nagamba n'omukolo omulungi sisobola era emmanju waliwo boys quarter nga maama ono atuddeeyo emmanju yavudde makage mu boys quarter yeko boys quarter alinga akungubaga kati munnaye abakuba bana batuuka mu parking tebanatuuka ddala mu parking nga musanze kwegali nga ebyuma ne bivaako nga tegayisaamu muli ne bagitikitanya ne bigaana ne bakwata generator mukolo tegwali wana Kampala wa gye bazze nayo ne bagiteekako generator n'egaana ne batumya mu kibuga ngo generator empya kati ndaba abako batuuse nga mbakambaanirize bwe bakola amasannyalaze naye abantu bangi ne mbaanirize ne bayingira tuyimba ekiwa kya Buganda tufunye essaala musaba ensonga katuyingire mu nnyumba tugire tuzaalibwe bano balye nga n'ebyuma ebitereera mutuuse ku nsonga nga amasanyalaze tegannadda gaganye akite tegannatera kuba galiko naye tegayisaamu generator eganye ne baleeta endala empya ababuuzaawo n'ababuuzizza mbalese njagala tusooke kino tudde nga musanze kwegali babuuze maama tugenda okutuuka mu nnyumba tumaze ebyokuzaalibwa batadde kunyeeta empya baŋŋamba naye eganye olwo njagala bakomyawo mu
mu kidaala omukolo gutambule. Tewaliwo olugambo gambo mu bidaala ebyo. Olwo mbiwulira. Abantu mukazi yagamba. Mukazi yagamba. Tegujja kubaawo. Ne bwana akola atya. Naye lwaki omwatagina ne yeetondera omukazi? Nkawulira naye mutima nzirayo ko mu kisenge. Omugole ngamba gundi stress naye mutembye. Ayinza baba sotegera nti tegera nti embeera ya enyinyitidde. Naye ngamba kale kati kambaze era nga nteekateeka abantu bange abewaka nti twaniriza omwana omulenzi kamukomyewo mu kidaala tekuli ndongo eganye senga akomyawo omulenzi bw'ati mu kidaala omanyi naku ze bakuba boodi kidaala ne kiba mu bbanga tenzije ezimu za Pascal bamutuusa bwe bati omukolo amussa mu ntebe bekapa omwana omulenzi tuvudde mu nju kidaala nekigwamu ekituddemu omuko nekigwamu baba bona ne bayiika wansi ekidaala tenti zine zenzungu tenti enzungu naye boodi ze bakubye wansi okuli obutebe era ne bigwa wansi bona ne bagwa ne bawazisuka ngamba leero luno omusajja naddamu omukulu nankona endongo teriiko ne tenti eganye byaliwo ebyo kumbi n'ekibugaano abaali ku mukolo kino tusulee bagitegedde bajagitegeera omusajja omukulu naŋŋamba nti nkubuulire musajja gwe nti omwana omuwala bw'ayeronera mukazi wayinza okutuukawo ekisinga awo yinza n'ofiirwa obulamu bw'omuntu nga ŋŋenda nzirayo ŋŋamba omugole nkubuulire ekituusewo nti balukata agwa afunana mu kidaala wali tulina kyovaamu omuwala mukwewaliriza ennyo netusuka ntugende munanga nawogera mukyala nkusonyiye naye obadde ogenda kulaba twakye tunnasala kuva mu manju kutuuka mu kidaala omwana w'ebyuma naga nti n'amasannyalaze gayiseemu gazzemu omukyala yali alina kyatuddeko awo ng'anyigako kinyige gambye endongo neddako abaana ne bajja ne babuuza omukolo ne gusooka gutambula neŋŋamba nga taata w'omuwala aliwa mu bino waali naye musajja atu byamuweddeko ate munne gwe bakutwala oliye mukazi we ng'era byamuweddeko muzeeyi atunula buki naye bwe mmanya nti alina kyamanyi ali mu kugootanya omukolo gw'omwana wange simulumba ne mugambo wange nnyabo ennaku zino abasajja bangi so balina amaka naye ng'obuyinza buli nnyo mu mikono gy'abakyala bw'aba asobola okufuggaza omukolo ku lunaku olumu olowooza taata ne bamufuggaza taata baba bamufuggaza dda musajja atu yali awo ng'alaba buki endongo neddako ne bikuba genereeta ne bazivaako mukolo ne gutambula paka gye gwaggula oyo nenguvaako endala okakasa nti abantu baba n'ebintu byabwe mu gundi omwo tulina omukolo gwe twaliko saidize ziro obwe waka nga balina ebintu byabwe balina akasenge kaabwe ndowooza n'ebirimu era nali ngenda kuva waka balina abalongo ntuuka abampa pulogulaamu abako batuuka mukaaga ngamba abantu tetuba tukola omukolo guno gutambuza n'abako mucommunicatinga nabo omulenzi awasa nti kabatuuke tubaanirize ababuuza babuuze tugende mu kuzaalibwa banaalira mu nju n'abeebweru basooke balye eyo ŋŋambi baze batuuka ku mukaaga ssaawa nga 7:30 okulya kujja bako wakuwedde n'okuzaalibwa katulinda bako bakubye abataka emboozi gemazeeyo oyogedde waliwo akaseera ko wooyogerera noyaniriza abatesesi b'omukolo noyaniriza kiyamana okukyalo n'ebigambo nebigwayo noyagala otereke biri yatwalira abantu kaadi n'okola otya n'owebaza omusajja omukulu asinga ku kyalo emmaliriza ng'oterese biri eby'omukolo gwennyini ninda omukolo abako batuuke tebatuuka ngenda mu nnyumba omusajja nga ŋŋamba nti omwana oyo omulaba nti yalokoka naye bw'ataakola by'alina kukola abako tebajja kujja olwo ssaawa 8 nkyawuliziganya nabo tujja ngendayo mu kisenge omuwala ng'agamba yali abakulembere yaliwo yaliwo abako nali waka naye kati nayogera nga na mulenzi yennyini awasa bali bampadde namba ya omuko mukubire sima nga tujja wabula saa ziwera 9 omuko taddamu kukwata simu yange wedda agamba tujja kati omugole ndowooza naye akaliro kalinye atandika okweraliikirira nzirayo omusajja nga ŋŋamba nti omwana we bumugamba bw'ataakole kyalina kukolawo abako tebajja baali bamugambako dda ebintu yali abimanyi kuba wawaka era nga bamugamba n'abagamba yalokoka tabikola kitajjabikola kati tutambula nganya ogabula emmere ngenda okola saa ziri 10 abantu enjala ebaluma nange ennuma noga abantu mulye ziwera 10 neŋŋamba abantu mbawe emmere
ate sikyawuliza bali simu abafumbi muteekeeko emmere ku mmeeza banaatuukira tunaalaba ekyokukola naye abantu mbawe emmere bali nga batandika kugabula bantu okyali mubiri ebyenkola yaffe tetugaba mmere ng'abakote batusomesa mu semasomo anti olwo nali mbalamu nyinza okuba naakajjula ne batuuka olwo ekidaala kikyankalanye ate saagala nabo basooka bbawa nga tetunaba baaniriza biki mbagala mubawe emmere abataka baali emmere ne bagimala ssaawa 11 kitundu omuwala nolwamanya nti nno si byamannyo wenu abakote bali agonda agenda mu kasenge yakola naye baba bakafuluma mu kasenge mubuntu omukono ankubira essimu tuli wano kumpi ntyalo nti tuli Bugema tunaatera okutuuka awo konza obwedda nga tonkwata twabadde tufunyemu obuzibu semanye emmotoka zaffe 2 rerere nga batuuka omukolo tugutandika 12 kitundu naye lwaki abazadde n'abantu abeekuusa ku mugole babulwa ekisa ku lunaku lw'omwana waabwe ne bakola ebintu ebifaananyiza bwe biti kati buli famire bagamba teryagala ya munne buzaalambuusi abantu ba famire nga bali abooluganda bana olumu nosanga bana abana nga onoomu yakafumbiza abawala bana ono ababi bazaalidde ku lujja bonna mwana yakatikkiza basatu kyokka ate basenga bano n'abaabwe bazaalidde ku lujja tebagabangayo n'omu bajja bunaku kugaba bwamanyina aboono kati olumu obuzibu ne buvaawo n'abaawo ate famire nga zirina ebintu byazo kati ng'eyo nga buli okubaako successful olina okukola kino bo bamanyi bajjajja be bajja baakola kati ng'era akyawukanako incident ng'eyo esobola okutuukawo naye tosobola kulumirirwa n'ogamba nti banaye muwala wange bajjajja muwala wange muleka agende anti genda obannyonnyole genda ku bajjajja obannyonnyole bagamba omwana muleeta atunnyonnyole kati gwoganya okujja kati byonna mikolo bikola ki eneno ddogo mu mikono kati incident endala eri famire ezimu ku mpombo z'abakera tusanze abagole bangi n'akugamba nti nze emikolo gye tubaako nga baleese bafumbi bano abaffe abaprofessional bakyefu Godwin baani n'agamba nti kyefu anfumbira oluwombo lwa baawange silwagalamu wakika n'omu silwagalamu wakika mpozi maama emusinyamba beerawo nga baluteeka awo senga ne kyefu yaba alwanjuluza senga akulewo butuuzi si senga kujja ng'azonga n'ekimbotolo ky'empombo kati ate era woowulira sitole bweti omanya gonya bwe kugamba nti ku nnyanja si wateefu omuntu owakana ekintu yagadde ku ky'oluwombo ninako omukolo gwe nakola kati gwo senga w'omuwala yali afumba oluwombo naye omufumbi gwe baleesa yamulaba alina bye yali alukolamu kati omufumbi n'abeera strategic naye n'ateekako oluwombo olw'omuko nezibeera bbiri nga ziri ku gyoto naye nga senga ayita kimanyi nti baamulabye kati omufumbi ono teyayogera ne muwala teyamugamba nti basenga awo akoze eki alina byakoze kati bambi omufumbi alaika oba yali mukyala mulokole oba yali wakiso oba kiki simanyi tuba tutudde mu ddiiro omanya akaseera kakabeerawo nga tumaze okuzaala okuzaalibwa kuwedde kakati basenga bali babiri ate no aweereza kino waliwo okusoobasooba awo kati senga mu kuleeta oluwombo lwe addayo aleeta oba akataasa omufumbi yayiteyo n'aswikinga oluwombo n'abagamba bane kino kikoze naye nja bannyonnyola agamba ffe kubaffe twali tumanyi kubanga service provider munnaffe kino nkikoze naye nja kukola ki jabbabuulira n'alugjawo kati naaga n'alutereka senga najja n'agabula olw'omufumbi nga tamanyi nti lwelukola ki ole baatutte dda munaye ne tulya buli kimu ne tukikola mu nga bwe kirina okutambula mu ddiiro awo ne tumaliriza ne tuvaayo kati omufumbi twafuna obudde okunyumyamu naye kawungeeza ekiro kubanga ate sente ze balansi we ono omuko yali amulina engeri yali nti avudde Kampala n'atugamba lwaki takyusiza oluwombo nalabye senga ng'akola ki alina byateeka mu luwombo olwo either yataddemu butwa oba ddogo oba ddagala naye tulugezese tulabe tugenda okusumula oluwombo nga lwa black lufuuse black tetugamba buno butwa kakati okulugezesa amangu omuko yagenda nalwo n'aluwa embwa yafiirawo kati nno ayinza okuba yali aleese butwa ng'azze kutta muko azze okutwala naye kirabye ekyo kyenkugaya kati senga asobola okuba ng'alina obusungu bwe naye n'ekirala n'ennonda y'abasenga eno oba nayo ejja ekyukemu famire ezimu omuwala yalondanga senga nga mukwano gwe naye kati osanga famire ne bagamba
nga family omukulu wa family yalonda n'agamba leero gundi yajja okugaba omwana ono naye singa tebakwataganangako tebalina mukwano yadde tebakwataganangako omuwala tamanyi senga kyamulowoleza ekyogedde nakirabako waliwo family mu gyemanyi mukama abawadde ekisa abaana bamu bafumbirwa n'abalenzi bawasa naye omukulu wa family eyo muganda waabwe omukulu yasigaza obuyinza obwo yalonda ani anaagaba kati ekyo mu balenzi alonda anabeera omuko w'ensonga ne mu bannyina alonda ssenga so omuwala ono yalina okulonda senga wange yono omuwala alonda ssenga oyo mukwano gwe gwasobola okweyabiza naye ennaku zino si gwalabidde ku mukolo bajja senga nga omuwala baddayo jangu wali omuwala wo gwogenda okugaba n'atuuka awo tebalina mukwano tulinako emikolo gye tugendako n'otuuka ku makya omwogezi ozze ku makya n'otuukawo ne buga senga aliwo nti senga tannatuuka ebingi nnyo senga naye n'atuuka ku ssaawa ze nga 5 bw'atuuka ku 5 MC nze kati ngenda kwogera bikyawo n'omubuuza ebibyo nga senga biriwa ekimuli kiriwa talina kyalina emwanyi ziriwa olwendo lw'amazzi tabirina nga talina kyamu okitegeera azze buzi kutuukiriza mulimu kati oyo agenda kuba wa mugaso ki eri omwana kitegeeza kito ekirowoozebweko bakama bafa batutwala nze ate nomunange ate nze akalala kenjagalaka singa kisoboka kakyusibwemu singa kisoboka kuba wano mu Buganda kabaka yakkirizibwa yeko okudibya ennono oba okutandikawo endala naye maama w'omuwala bamukweka nnyo amasanyu gonna ne gamuyitako nga talabye Abaganda baalinanga ensonga jjukira emikolo gino egyo tetwagirina egy'okujanjawaza gino gizise kati era okujjako nga kabaka yakitadde n'agamba nti omulembe guno kwe gwakyuka nti omukolo gutambula kuba kati omukolo okimanyi gutolontoka essaawa nga 4 nga guli mu kidaala naye luli ensonga zabanga za mu nnyumba kutta kyama abakulu baba beemanyi beemanyi buli kimu kati n'emize babanga bagimanyi nti abaawo balinamu engalo kati kati bwe tuyingira mu nju omuka alaba ku nazaalawo mu kuzaali bamaama be bano n'abalaba bataata n'abalaba abakulu bonna kiwedde n'afuluma luli twavanga awo bavaawo senga kugabula nga babasiibula kati tekikyasoboka bwemuvaawo ng'ebweru wali abayimbi 6 abalinza okuyimba ne maama agalayo ku muwala we tasobola kiraba akumba n'omulenzi we abagenyi abazze ne mutabani we tabalabye tabategedde kati kyovola mu nnyumba ab'enkizo tugenda naye era mikolo mingi bafunayo batuula ebbali najja natuula ebbali omukolo n'agwota buliro kati ekyo naye tekiri official era bakikola mu bubba kiringa n'ekyabaana omulenzi ogenda okuwasa abakadde n'agenda nabo emikolo egy'abasiraamu nakyo si kyaffe emikolo egy'abasiraamu nkirabye nnyo nga bo bagamba emikolo egy'abasiraamu n'emikolo egy'abantu abajja obuzi mu Buganda siyinza butagenda kuba kati abantu abajja okuwasa mu Buganda bo babeera nga mu nnono zaabwe taata yawasiza alina okugirako nagukozewo ogwo omukolo nagukoze ono gye baziika omuyimbi Fred Maiso bayita bati Fred Maiso bamuziika Palisa Kibuku Palisa olwaka aka district ali kali awo budaka eyo kati ate ye taata w'omuwala taata ayimi taata w'omulenzi mugenda naye paka inga n'omutwalo yagulina talina gwagukwasa kati ezo ennono za njawulo naye kati ffe wano mu Buganda weekanga nti olwokuba nti abakulu babanga amaze okukkaanya ebyabwe famire zeerabye kati omwana omulenzi ono basindika musindisi kujja namwanyina ow'omukago oba gwebayita omugabe yabanga munywanyi wa famire kulembera abaana abo bagende ndowooza bo babawanga bwimukisa wano omuddiiro ku makya kubawa mukisa era bo basigalanga eno nga balinze kati ensi bwe zeekyuka abazadde esawe basooka mu moto n'ebyo basuubira ku mikolo kati ebibaayo taata agamba tebajja ddunyumiza atuula mu muto gwa maaso yasooka mu moto n'omulenzi ateekayo emmotoka omunaagendera maama wange era nyinako omukolo juzi nagukola sayidi z'embali naye abako baali bava sayidi z'eno ne tutuuka tuli wala baakeere wamu omulenzi agamba siyingira mu kidaala taata amala kutuuka
tata wa muzaala era obudde ne bugenda paka tata we yatuuka tugenda mu nnyumba nsooka eri basooka nayo byabwe mu nnyumba ebyetaagisa oba muzze nabyo nabiki ng'obudde bugenda naye nga amazima tata eri nga talina nsonga ebadde emwetaagisa so kati ebyo nabyo bintu bijja bikyuka lwa mbeera etuuseewo bijja bikyuka naye ndowooza tulina okutandika okwadijasitingamu naye mu nkola etayonoona etaweebuula etajjawo buwangwa singa maama wamala okulamusa ne bamaama banne mufunire akatebe mu bantu eno batakansa ab'oku kyalo gamba tutera okuba bwe tutegeka tenti ezo ojja kwekala nga tugeze omwana wangabi nga mu tenti eno bwete eyawamu gye tulimu ab'ewaka okuva wano paka wano bangabi wabula okuva wano paka wali banseenene abazaala omwana maama oyo yajja atule mu b'enseenene bakojja mu bakojja atulawo mu bannyina abayise baba bazze ku mukolo gwa kiteese naye nkimanyi si kyekibidde wansi temugamba nti lwasazeewo matovu yayegambye yasinayisa nti kati kikkirizibwa maama atule mu kidaala kiteeso singa kibadde bwe kityo atule wali mu b'ensenene banne waliwo kano ka momenti ketubawa bamaama ne bakojja babuuze ng'abako tebannayingira nga ye bavaawo okumala okubuuza ne bagala ne batuula wali omukolo guyinza okunyuma ng'omwana azze ggooli ewaka n'ogamba nti abenga byabazaala ne bakuba enduulu nga y'amaanyi n'ab'ensenene mulimu abakojja abayonsa nga maama bamulabakaawo naye maama ekyo abakulu balina ensonga ndowooza lwaki kiri bwe kityo balina ensonga za matovu wali okozeko omukolo ne guyiika ne gutabaawo nagufunaku kyekyaguye wankuba kati ate no teyali nkuba omukolo ogwo twalinda nali waka ng'omulenzi balina ebyamutumwa ne tutuula ne tulinda ate nayina kyengenderedde abaka abatalina bintu batuuka leeti ku mukolo abako baatuuka ku ssaawa 11 watuuka ku ssaawa 11 nga byonna bye babagamba okuleeta tebaleeseko yadde n'ekimu kakati ngamba twasookera mu nnyumba muzee ayika yali abamanyi nemugamba kati tubazze ku mulyango tubaaniize tukole omukolo be bano bennyini beebo agamba kakati tukitwale nti batukyaliddeko mu nnyumba mwakizuula mutya nti baleese mwakabula mmotoka twasooka mu nnyumba ebyomu nju nga tebalina okujja nabyo mu nnyumba ebyenkizo nga tebabirina omutwalo tebagulina tebalina yadde ebbaasa ya ssenga tebalina yadde ki ne tweraliikirira tata naayita mutabani omukuba akamu ogenda okukeberayo eri nga balina emmotoka zaabwe 3 kane nga oba ebintu basosise mu mmotoka ebintu eriwa negasakoloole ku bye yasabanga taata kuliko n'entebe tulaba yadde akaloole ne mbabuuza mwogera amazima ebintu bina nti twafuna obuzibu omuwanika yabula simanyi biki so taata n'agamba nti abantu bano kitwale nti nno tebazze naye batubuuzizaako tugabula emmere taata n'aguyiwa bagende era baalya mmere ne bagenda ne twetondera abataka n'aguyiwa omuwala mu nyumba ng'agamba ki yagakaaba ne gaggwamu naye muzeeyi nga ayisizza ekiragiro kiwedde kati ate ekyo kiddayo nze mba naweekera omulenzi amazima nze tontwala nga sirabye ku bintu edda kankunyumizeeyo emabega eyo nga tetunnatuuka wano kati ennaku zino ebintu bikyuseemu emabegako eyo nga tetunnaba kufuukafuukako bansonga nnyo nga tukyali nafunako omukolo nga nfa kasente kange ke bampadde situnuulira birabe tetwagenda nga tetulina birabu kataba tukubireeyo nga muyerabidde nga temuguze twagenda emmotoka 2 kigege nga tetulina bintu tulina akasawo ka sukaali kamu twalina ebintu byaffe kwanjula naye ebintu by'emitondowooza nga 4 nga betulina mu mmotoka bitwala nga mugenda kukima wana era nga nze omwogezi ngenda otuuka nabuuzanga ebyange nti nga nawe 15 wagifunye gindi wano webanga ebintu byali byana tutuuka bajja bansimba ekiveera kyeswiti yekka oba kyabanga kya nusu nga 15 nyingi oba 3 mampa switi naye kati switi mugabire abaana abato ababuuza mugabire abawala abakulu mugabire abako mugabire bassenga nenkulabira kwekaza omukolo ne gutambula wonna batugumiikiriza ebivubuka by'okukyalo bwe bikuba olube
kati we natuuka mu mmotoka nga tugenda ntula mwena okulingiza mwendi gwe twabusonseseedu mu mitto wansi gwe tutwala nga mwebulibwa naye era seebuuza nnyo nenga wayinza okuba ey'ebintu ejja tugenda tutuuka ku mukolo batwaniriza kwebuzaabuza naye ne baasa zange 3 ez'olukumi tumaliriza batuyingiza mu nnyumba kuzaalibwa tuuka okuzaalibwa omutwalo nagwo teguliiwo bonna batuweyeweeye kati ng'ewaka muze teyagala kuswala batakansi kumanya kibaddewo tufulume ebweru okuleeta ebirawo birina kujja mu kidaalo omanyi nga biringa bona ogenda okulaba kugundi kubazadde bo mu kyalo ebirawo byewandiguze ng'ogenda otya nga byemuze nabyo tulidde emmere yaabwe enkoko zaabwe tuziridde ebivubuka byatandikirawo okuba olube ebyokukyalo omuwala atomedde tugenda okugira bwe tuti ate bwe twafulumaawo tumaze oteekawo ebirabo embeera si bwe yatabukiraawo ebivubuka bigize byagala kuba motoka kuzaasandabirwamu abantu beegugunza emikolo egibirako emiggo n'abafamire abalala tebayinza kutumanya babalanze kubatyoboola bwe tuba mu nju abamu tebabaayo kati balaba ku kiri mu kidaala temuyinza kukuyisaamu maaso mulidde emmere yaabwe emmotoka tebaziggyemu omukka temunajja mulaga sebo nabuukira piki yensuula kuba onveeyo ng'embooka egenda kunyuuka mukama abadde akyanyambye sinaba kufuna mukolo gwakunzigyawo miggo kaakati eyo gye tuvudde naye olina akantu kogambye wali bw'oba ogenda obuuza nnyo omukolo ebintu bokulembedde bibatwala abakulu bye baasaba ebyabakulu agala nnyo mbikakase nebirabo bye tulina n'ennamba y'abantu nze kato kyantwala nga muli abantu 2 nga mulina ebintu bya miliyoni 3 nakola omukolo nga omuko ebintu byabirina yabiguze ku byegula kuba kati wano mu Buganda bw'ogula sofa set n'ente 2 ne fridge oba oleese n'engoye z'abakulu oba oleese ebisigadde kuba kunyongereza naye nakola omukolo ogutaaliyo kubanga gwatandika essaawa 2 ez'ekiro netuguma 7 naye nongolooza guliwa woga nti watandika essaawa 2 ez'ekiro ng'oyinza ogamba gwali wala oba njogera ekifo we gwali omusajja wuyo naye abantu bajja kumanya kanyumya embeera yaliwo naye gwali ku Ntebe Road kati kambage gwali ku Ntebe Road abaana bano omulenzi ne mukazi we babeera bweyo nze oli nga abanfulira ngamba omukolo guguno oyogera n'omulenzi nga tandika kwogerezegana naye nze nagutandika kwa process ewandika ebbaluwa egenda ewa taata nempandika ebbaluwa taata musajja munamateeka ddala siwakusaagirako siwakubira simu mubibaline ku simu nanga mujja kwa ikooti atula kwa ikooti awo nenkuba essuuti yange oluli nenga nemusinkana nemuwa ebbaluwa nemugawa ebbaluwa eno mutabani wayagala kujja wakaawo ayagala kujja ku mukolo gw'okwanjula kibiki nangamba kale kakati nange ngenda kuddamu baraka ngenda netegereza ebbaluwa eno nja kukuddamu n'atwala obudde bwe ali principled nnyo n'atwala obudde bwe n'anziramu n'asaba bye yasaba omutwalo gwe ebbaluwa nenjifuna nenjiweereza omulenzi nemukuwa ekifa nenjimuweereza omulenzi angamba kale tandika okunoonya ebintu byatusabye omulenzi n'akwatagana nange n'akwatagana omundu ekuba nnyina atandika kugira bintu bali bweru ne mukyala we ngamba awo yina omufumbi omufumbi nkolaki mufumbi naye mulina ngamba kakati omufumbi omulina kwatagane mukyala wange mukyala wange omufumbi agenda fumba waabwe tikale ngamba namba mukyala ngatwogezera tukanya sente n'omufumbi nabiki ng'ebirala mubuuza ate ebirala decoration ebikoze bitya tente biki abi mukyala wange ali mukolaki ali mubikwasaganya jja bikola kati munaye ng'ebulayo ennaku nga wiiki omuwala atuuka baba alinakosa flight emu naye ndi bafunamu obuzibu ku airport ng'omuwala atuuka omwala bw'atuuka nina okumusinkana kuba nali ngenda tuula waka twazze nazze naye kati nkyali mukowu nkyali mu saluuni ojja kundaba enkya ampambuya tampabudde musinkana nalibadde nkusinkana netulaba omukolo guno ogenda kutambula gute anze wendiika sa nazze asawazze yogera ne sisa wange awampadde enamba y'omuntu awo omuwala mukubidde kakati tutuuka ku omufumbi oyo njagala kulaba ku bintu by'ayina njagala kulaba ko omukolo gwange gunabako wakitiibwa nnyo kuliko abakungu abo ebitiibwa nabikiki ayina ebikozesebwa ebyomulembe temugamba yogera naye nemwe enamba y'omufumbi namuweza ebifaananyi bya dishes ayina amasowaani nabiki ogamba ng'olaba ndi omukolo guleka gwaki kungu
bwa buvunanyizibwa tata musajja wa buvunanyizibwa tata musajja abulaze jukira ni namusinkanako de mirundi ebiri ogw'omuntu oleba n'ogw'okukima nga musajja wa buvunanyizibwa kakati munnange ahanga mpa n'ogw'okusiba ebirabo omulenzi mulenzi nze sina kyemanyi ebirabo ebyo nabyo bikwasaganye birudda wanti biri wa maama genda yote wala omusibi nga ntwala omusibi nga agula ku birabo nga abisibino nga webiri ngene babiguze munnange kunaku lw'omukolo nga lutuuka omufumbi yagenda ggulo limu mufumbi nga musindika asabako deposit yali yamuwaako deposit kati nga asabayo okonekundu kakwaza esente nyingi asabayo okonekundu ala asimbule emmoloka nga basooka batwetolooza kati omulenzi naye yajja ebula enaku bbiri nga batwetolooza nenakuwa sente kankuwereze kati kankuwereze naye nga takuwereze kati nze nga nkubira omusajja amugamba munnaye sasobola kusitula foso ya bintu kugireeta nga temuwadde sente nga omulenzi yekwatakwata ngaaweerezayo omukazi sente nga basitula mukanengera omukazi agenda okutuuka ku mukolo nga tewali mmere jukira abafumbi batuuka eggulo limu amatooke awamu ku mikolo egimu basanga mawaate awamu basanga abatakasinekyomwate oyinza okuba muwa sente byonna abikole oyagala sowaani ewedde katono yali amugaye nti ajja kusangayo emmere agenda gisanga yajja kufumba nabikozesebwa byo ng'omukyala atuukayo nga nkubira esimu nga naye gwe guno olowooza omukolo gunaabaayo abigamba friday kino namugamba ng'ansigira embeera nga omanyi bwebeera ansigira embeera tuli wano omukyala tumusaba ebintu taleera tumusaba ebintu kale nga mugamba kanjogere n'omwami kuba nali nsinga kugenda mwami mugamba waayo omukolo gye guli nga tegisebwa kikino waayo omukyala ebintu kati omukolo olunaku lukya ng'omukyala omufumbi agamba nti alese wano kalita 5 ka butto ne kilo 5 ez'omuceere nemugamba ku bantu 150 betugenda okukolera byebalese nemugamba ate enkoko nti aleseyo enkoko obufu obukoko obwakaddiwo n'okuwunyabuunya n'obumuntu busudde kati nga nsimbula emmotoka yange omwogezi namupiikinga namugjawo ku northern katumu wange namujja Busega we naye we yali anindidde tugenda ku Ntebe road ng'ekaaba paka ki bateekeyo waka bali mbateekeyo kati nga nsooka mbavuga ku ttaawo ly'ekajjansi olivaako katono n'oyingirako mu byalo byawo iwaawe w'omulenzi era mumusangawo yeeteeseteese ampa ne kasente kuba alina ebintu yali ansabye mugulire mu tawuni nzije nabyo ekesi ya taata akakeesa akabeeramu ekanzu ya taata n'ey'omukabi nze nabigula nga nzije nabyo sente zo mwampaako obusente nga mugamba kati nze nkoze ki ngenze ku site bano mbakulekedde ono kakuteeketeeke gugenda okutambula naye nga nzigana katuma ku site maama okutuuka ku site nga tewali wadde tenti wadde eniya A+ omubeera omulambo bateeke keesi nga tekaliiwo saawa ezo ziri 2 nendowooza oba bajja ate emikolo tugimanyi badikoleeta abamu batimba na lwakuna olwezo emikolo omunene ogwo bakutimbira ennaku 2-3 nga tewali kiriwo omuwala sinamulabako ali mu bisenge ebyo taata w'omuwala ajja ku ground yalina olujjamba lune bamanyi abagaga yakuza olujja luliko ne ka fish pond si swimming pool ekidiba ky'ebyennyanja mabbali wali side eno nga pasikala mu munene nga abaze omukolo mawuuno ogenda beeraawo kati nga mbeeraawo nenda saa 3 4 5 DJ yali ataddewo ebyuma ng'abijjako ng'agamba nabasaba ssente bampe ssente zange baagaana yampako deposit mwezi gw'10 ono December 2 muzali December 28 29 actually enkyalumu nga kalaba sente nkyuka nagoba emikolo kyasi makunuma nagoba emikolo ono mufumbi naye naaguza kunze naye yagoba emikolo omukolo gwali gwa $5 million zali agenda ofumbira $6 million n'ekimu nga mukolo ng'agamba ayi kati gino gyonna mbandeeka bulesi guno mukolo munene kujja kufumba obufumbi munange omu DJ ng'ajjako ebyuma bamuwako deposit muza bakuwako sente meka nti bampa emitwalo 10 ne mugamba ndongo kye wali ogenda kuleeta bino bigundi ndongo kye deposit emitwalo 10 ti omwala gye yampaako naŋŋamba agenda kumpa sente ate yagimpa mu gwa 10 ng'oyo agijjako nga tutuula famire y'omuwala ab'ebukojja bajja maama bajira na mu drone baze drone eza 2 babayiyaawo tewali wadde akatebe
mikwano gya taata batandise okujja abasajja buvunaanyizibwa tewali wadde akatebe bino byenjogera byali ku Ntebe Road abamanyi Ntebe Road enaku zomwe zaali 29 Desemba ow'omwaka guli gwe tumaliriza 2024 atuleta mu 2025 omukolo ne ssaawa 4 5 6 7 8 teri wali wadde tenti tewali wadde ki eri abakonjogerezegana nabo bambuza tusimbule naboga mujjewa mulindeko kati ekirungi ffe omulenzi era tuwadde ssente ezaffe yali taagala tuwa nga ngamba omwogezi oyo nga mugamba manye ekiriwo bano bagambe bamalirinagguyingira mubanja mugambe oyo kuba nali ndowooza nti musajja mugambe oyo nti eno bamaliriza naye gwe tosimbula nga tebakuwadde ssente zaffe ti kale ng'amuteeka mu kkoodi nti ndowooza katugende naye ssente zaffe banjabbawa ngenda kubawanga mugamba tetuna gye tulaga akwata mukawaligo ng'ajjayo akabalansi kaffe kali kakakadde ng'akamuwa bw'amala okamuwanga mugamba teri kiriyo tewali kiriyo olwo omugole mukyala yo kati omwana omuwala ate nze neewuunya abaana abawala ng'omwana omuwala gyali mu bisenge musanyufu bya nsuso nga musanyufu nga muddiire emisa abali bakristaayo nga taata aleeta okusaba mu ddiiro abo abalivulandi baali bazze nabo nga tusookewo okusaba nga tulabe embeera nga bwetambula nga basaba kusaba nga nako kuggwa nga abako tebagira kati jjukira olunaku olwo olwa 29 3 enkya luba lumu kusula mu kusaba abalokole abaki buli ewali katenti baba bakapangisizza nga tekaliiwo kati okutuuka mu Desemba ogimanyi nga taata w'omuwala afunamu ka bugeziga banoonye ku tenti wano ku kyalo male gateekawo abantu bange batuulemu ng'atandika batandika omugamba mwami gundi alina tenti nti ebagitutte akubayo ate teriiwo mwami gundi alina tenti ebagitutte ewa gundi nalongo gundi ebagitutte ng'omusajja gamubuguma nkube ku judiciary waliyooko ku tenti zino ezaffe ez'ekiramuzi saabateeka mu order badereva bali mubuulidde bagenda mu nnaku nkulu nga leero muneddaaki nga bamubuulira waliwo yalinayo tenti ye tenti zaali 2 nga bagenda babuleeta babuteekawo nga mubuuza kati kyekira kompyuta abako bajja kati ebyo mbyogera tuyingidde essaawa emu ey'ekiro kati twaba ku mukolo nti tegukyabaddewo bagwabadde ne katulabe kiddako kitambulidwa ate nga tokyalina kyakukola kambeerewo omufumbi kiro ze ez'omuceere 5 ze bamuwa n'azigaba n'obukoko kati ekirala kyesigambye ennyama bagula mutwe gwa nte namukolo kudda kati omu gwe baatuma ogenda oleeta ennyama simanyi sente omuwala yazirya sente bye boogera omulenzi oluvannyuma ngamba nti omuwala yalya sente omuwala agamba nti tayogera kituufu naye ng'apangisiza engoye ez'ebbeeyi yali mu ngoye ez'ebbeeyi kakati sente oba yazirya mpuza taata w'omuwala aganze munnange omuwala ono yaŋŋambanga buli kimu nti yakimaze nze buli kyenagezanko okuteekamu amaanyi gange nga nyini mukolo taata ewaka nga ngamba ate ekyo kireke kyawedde oba yali omuwala ono ali ku kigendo kyakubba mulenzi ono nga tayagala mikolo ayitayagala mikolo naye ate teyandikitaddemu taata kuyita bakulu banne kati nzirayo ku nsonga endala nti bataata bano newankubadde omukolo omwana bwe kimu akikoze naye olwokuba amaka gago olumu ebimu kirungi okuba involved decision making ebiriyo makyazi gwe ogenda okusasula omufumbi n'omutimbi n'omwogezi nabiki nakulako omukolo omuvubuka yali mutabani bwa yali edimasa wakabojja junior kati yafa bali awo bangabi naje nalimba omuvubuka yali agenda kuwasa yatufuna naye nga ffenna tugende wa muzeeyi we yatwapuruvinga buli service provider yali ku mukolo tugende wa muzeeyi we okolaki kale bakuweeko nga sente si yazisasula naye nga asasula akulabye kati buli kimu kyali mulayini kati ne bataata yatubaire bikyatuukawo omwala ajja muzeeyi mwe temukyamanyi biriko buli kimu twakikoze naye taata buvunaanyizibwa bano bajja mu lugyalo olina abagenyi ababo omufumbi okuba nawe olina abantu gwe boogenda okuyita bantu bangi bajja kumukole abaana abafumbi ayita mikwano gye bayinza okubaako ng'asatu nga gwe taata weewaka abasinze bafamireyo mikwano gyo beokwana aba abakukyalo bajja wa mwami gundi yita omuwala mugambe mutimbi ki agenda okutimba wa ajje mumulabeko mufumbi ki ajje mumulabeko mwabasasula
nti tebagenda kwekalakasiza wano wanange nze nina ekitiibwa ni musajja wa myaka 6 nti temugenda kunswaliza wano nti mbadde njagala nnyo bwebatuuka ku makya wano buli atuuka afune balansi kandabeko kunteegaragana yamwe n'abantu abo ogetinga involved mu mukolo nga nanyini maka toba disappointed mu bintu bingi naye omanyi okutuuka tutuuka mu mikolo taata ng'ali awo nebuuza taata yali wanze bwentuuka ewaka mba manyi alina obuyinza nga taata omufumbi tamumanyi naye amulekanga bwekanzaawo taata gw'omwogeza akwekangidde awo taata endongo tagitegeera omanyi batova ekisinga oleeta embeera eyo bataata bano nabo ennaku zino baleka emikolo tebagala teekamu sente kati nabuuza ebbeeyi y'omufumbi bayinza ogamba taata tuteereko ku sente kati nabeera nga yakirekedde omuwala nebba bateeketeeke sayidi eno eye n'abakumpi nga alinga mugenyi waliwo celebrity gwe nalaba Vincent awo sijja mwogera linnya celebu muwala nalaba taata we bambi ng'atuuka butuusi ku mukolo ng'alinga nze gwe yatuuka mugenyi kubanga tegwali nawuwe ng'alinga mugenyi kati okwewala embeera ezo kyekyo kyoyoge namulaba yatuukanga mugenyi yenna ali awo amagamaga naye n'akalala kati ku mikolo gye tutera okukolera mu gardens abewaka babanga bagenyi bajjanga bagenyi naye egimu naddala gyekitegekeddwa obulungi omukolo wengeetinga involved nze n'omugole nkola ebiri extra ku gundi ku buvunanyizibwa bwange mulimu gyempabula bataata bano ab'ensonga lwaki taata waagenda okusimba layini y'emmere emikolo gyetuba ne ba ashers abasobola okuweebwa ebiragiro fene sowaani z'emmere wali mukaaga zikuwadde bataata baabali batudde wali oba tebali enyama agenda obabuuze imaakiazo omukola teguli waka waabwe naye basigaze ekitiibwa ekyo basigaze ekitiibwa era nagyo ngisanze ogenda okugira taata bali mu layini basajja bano n'obutabawa gundi kati taata tumusuubira okubaako wakyusiza wakyukira nga ye kati webateekedde bali awo tebasitukawo tebavaawo okujjako ate waliyo abantu abamu batera emikolo mu gadenizi n'ensonga egyo waka walabika bubi wakati walabika bulungi wewammwe waliwo boolabanga kirizonebo ewaka wafunda bako bajja bibiri atufune gadenizi webanaaja kitegerekeka naye yadde tulikoze bwe kityo wabeewo enteekateeka omwami afiiringe gadeni gisabe gisabe okuba kupangisa ruumu endala nazo zipangise bazadde bo baba bakusulaawo basulaawo sikubalabanga baswala mu ngeri etuuka nti wanjawulo ku mukolo ogwo nalaba taata ng'atuuka gadeni yaliko ne geeti namulaba musajja wattu azze ne banne bavudde ekyamuliibwa naye nammwe abakamera olumu musukka andi yabanoonya moments musukka musajja atubwa amaata alabe bamukwata naye yali kamera zadde kazaza tiktok ezo anti kati omukolo gw'abaserebu gubeeraawo nga kuliko kamera nga 30 zonnazo naye bonna banoonya kitateredde kati ekyo nakyo kibi omanyi n'amawulire gano mugayingiddemu abagasoma n'abagatasoma akwata n'anoonya layikisajja n'akwata n'aleeta amawulire kintabulye ekiri mu mawulire nebujja naye so ebintu bingi ebiri mu mikolo byetwetaagira ddala okuwa obudde okubijjayo waliwo ekintu ze ekinnuma era bwemba nkola briefing oba bantudde waka bwemba nga njogerezegana n'abatakansi kubanga babeera baliwo mmanyi okuleeta topiki nga mbabuuza biki ebitta emikolo mbainvolvinga ne babeera mu discussion eyo n'owulira ku birowoozo naye ogenda owulira bonna abasinga bagamba omwogezi abogezi boogera nnyo abogezi nga kwegamba nga buli kimu bakitadde ku ffe nti ffe tukola ki ffe tugyonoona ekitta emikolo naye waliwo ebintu ebitta emikolo ate abanyini emikolo babuusiza ddala amaaso ekyokulabirako ekyamangu omugole agenda n'afuna engoye z'ennya engoye ennya zonna ng'ayagala ozambala buli lugoye ayagala alukyusizeeko fashion y'enviiri ye takyusa yekka ye buli wakyusa nemitoni wakyusa buli wakyusa batwala eddakiika agaaga okuddamu okudda ebweru 24 mugole abulira mu nnyumba eyo n'osalawo situkogenda omwekimireyo n'oyita n'okolota n'olingizaayo ekisenge kye bakisibye olumu bagamba tujja eri obuwala oba olugezigezi obwa make-up obwo okagamba kwa ne mumpa omugole owaayi gwekola gugwo ekyo n'okisiŋŋaana nga omugole mu interview atutte eddakiika 25 nga mu ngoye ennya atutte essaawa mu ddakiika 40 omukolo gwatandise essaawa 9 ekyo tebakijjukira abantu nga banenya omufumbi bagamba omwogezi omukolo yagumaze kiro omwogezi yagumaze kiro waleese olina abantu 100 ebyo ba 10 mwaga omufumbi twamulumiriza nti njagala omufumbi mubuuze olina serving centers mmeka ogenda kusavinga abantu 15 wetaaga serving center alina serving center yabako yokka emu neyabatakanse serving centers
n'atwala kumpi essaawazi ng'akyagaba mmere aleesa abaana batono ettooke eriggwawo ne musooka mulinda asituka agende mufumbira ate ettooke kati awo nawo ne wabeerawo ddire banyini muko tebakiraba ekyo tebakirowoozanga nako naye gwe wano wadde oyogera ne muno nga munyumya ate n'adija simenti mikolo abantu emikolo gino bingi ebirina okujja okusingira embeera nga bweba omuleeta omwogezi amwadde mwakoze puroguramu nti abakolo banaatuuka tubasuubira ku ssaawa 6 zennyini olutuuka bagende balye nti ate bwe batuuka ku ssaawa 9 tozza puroguramu yeri kati kirekera omwogezi wagaa nti atusooke tubaanirize ye aba alina kyabazikanyanirize abantu bano omukulu olumu bafulumeyooko tusooke tugende mukukola ki kubanga bwatuuka ku ssaawa 9 tetwatusuubira ku 6 nemukola bino ebisooka byonna anti bo bakoza puroguramu yabo bagirina mutwe olutuuka tusooka kulya omwana abwe ali mu kisenge omwana musenge tannafuluma makeup akyamulina bulungi amulina kati 9 ne balya bagenda okumala okulya saa 11 tannafuluma kwadde ogusooka n'ababuuza tebannajja olwo bayingira mu kidaala omugole agenda okufuluma omulundi gwe ogusooka ng'essaawa ey'emu n'ekitundu ngaamala bagamba ono omwogezi alimba yafulumya omugole ekiro naye nga bo era nze wabula bansooka kufulumyako omugole oba muzze ku saa 7 oba muyingidde 6 nsooka mufulumyako naye waba tayogedde ekigambo kyo naye naafuna ebifaananyi ebyo ebyomusana nga gukyaka bulungi ku mukolo ogwo gwafutalo nze ngenda gukola jawukane naye ngindi naye ababa bawa ebiragiro ebyo kubaako taata ow'ekyannamukaka aba yavuddeeyo ku makya n'atuuka ne kubaako ni taata avudde ekyaggwe ne kojja kati bwe batuuka ne bagamba nti nedda ekyo kirina kuba bwe kiti era ne basalawo nga basalawo kati ku mukolo nga bayiseeko ne district kadhi kati kadhi n'asooka agamba nti tulina kusooka wano sibayingirira njala kuwoowa ŋŋende naye ng'ossa enteekateeka y'omukolo yonna nze ngamba ne bana bakola emikolo yoleeta omulungamya olumu mwesige muwe obwesige kati ofisi oyo yasinga ogitegeera yadde kale muno nebaleeta nga bakibogwe nga naye ofisi agitegeera nga olina kutambula n'agitabula ne bamuteera obuyinza n'atabula omanyi wano bakaba baffe bakajja baleeta okwewandiisa omanyi lwaki abalongamya enamba nnene ne bakameramaani beewandiisizaamu olwokuba abaali ku mikolo alowooza abimanyi kati oyinza omugwamu n'obasajja bato olumusanga ne kaadi wano kukifaana bagamba tufunye omukugu kati omugwamu n'omusanga eyo ne katumwa beewandiisa kati omusanga eyo n'olowooza naye omwogezi mwesigeku waliwo nze ekintu kyesikiririzaamu ddala era ab'effamire balinyo kiŋŋamba naye nze puroguramu ye eri etya ombuuza puroguramu yange omukolo guli mu mutwe gwange puroguramu yange eri etya omukolo gw'okwanjulwa n'okwanjulwa si mukolo gwa speech nti nja kuyita taata w'egini ite obw'egini ye tokandeetedde nno bannange tubajja ntuba ku mikolo abantu bakendeeza akajanjako bw'oyaniriza abagenyi bano ab'ewaka taata tuba n'obudde muganda gweyagala ayogere n'ayogera naddala wano mukwanjula okwaffe okw'omuganda kati abako bwe batuuka sipiidi omukolo bwe gubaako ebiseera ebisinga ebibakolwako binjulwa ku mikolo gino egyaffe giri standard gino kati taata kitegereka mu famire bonogakira bino bebatuwadde katufuneyo oba mukulu wa famire oba omu yeebaze kitegerekeka naye n'agamba nti munywanyi bwe twazirunda njagala ayogereko naye ate nekyamaani waffe ow'okukyalo naye kaddemu ayogere yeebaze ku bantu naye ekyamaani yayogedde mu bataka be wano ngaago tebannatuuka n'asooka kuwa abantu abakwogera nga 3 naye essaawa ezo abantu bakooyi era bagenda okubimaliriza ng'ekidaala ekikye kyennyini ekisigaddeko kwota nga newaba kuwasigaate nze ekyo nkimanyi nnyo ne mu baganda baffe bano abava mu Ankola ate ogujja bagira eyo nyinaku bwe naliko ekamwenge eyo natuula abasajja bakalakata sipiiki nga buli ayogera bwamala bwawako bakuba layini bajja bonna ne bavaayo ne bayimirira bwe bati kanolowooza omu yagenda okwogera bwamala okwogera n'agamba ono mukoddomi wange yampa omukazi naye kaabagambeko mukoddomi we naye n'ayanjula yamuwa omukazi batukalakata baweereze ennyana zaabwe paka sipiiki zaggwa ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro naye tuli kamwe nga tudda Kampala nga lwe bamala okwogera naye emisana batandika nga buli ayogera nagamba kiki kino naye abo n'omanya yenkola yaabwe yeyeeyo naye wano mu Buganda taata ekikuteesaawo omwogezi ono taata azaala omwana
ayogere ku lulu byonna byabayogera instructions ziba zizo. Lwaki baganda bayinira kyebeekugiranga abantu bangi si balungi kwogera mu bantu era bangi akwata omubamu omuzinda utaata nayogera ebitajjansa kati okuba protected n'ekitiibwa kyo ne bafuna abikwogerere kale gw'ojja kuwebaza wali ku lasiti. Ero eddoboozi lya taata tulifuna mu nnyumba mu nsonga omwana asaba okuzaalibwa n'amugiramu eyo ono mu kitaata olina kyokugamba bw'oba olina ekyokugamba wanikigambye abako tebannatuuka kyekisinga obulungi. Kati bannabyabufuzi bano babeera ku mikono nabo bafuukira ekizibu okutuuka nze njagala genda bampe naye n'asooka bakakatira eddakiika nga ziizo naye mupyazi ne bakansala abe bana njagala nnyo emikolo gyensinga gyentera okubaako ejjaku bantu badde mu kaseera k'ebyobufuzi ennyo ennyo olaba nga beetaavu naye nga baakulonda kati akalulu kaawedde nkwanjula bwanjuza ntu ne bakulaba ekyo netukivako netugenda ku kirala gwa speech ezijjangu ku mbaga ku wedding waliwo abantu wetukolera emikolo n'akwagazisa omukolo okuva ku mugole taata we maama we abataka nakola omukolo gwa mwami awo naye ye yaŋŋamba mwana wange nkubuulire nze siina nnyo bantu bakubuuza siina nnyo mbu ate abategesi w'omukolo saateyaniriza kyamaani omutegesi w'omukolo nze omukolo gwange abawala bange nze ngwekoledde sente zange jangu okole mukolo gwo naye nankola omukolo nga gulyerefe ng'omukolo mulungi ng'amuzadde musajja mwangu nnyo omanyi ekyasinga ne mmaliriza omukolo kati namaliriza omukolo nga ye akooye agenze mu buliri nkyala naŋŋamba mutabani webale kukola nze yakozeeko nga muzeyi simulaba namulaba ejja nkutwale nantwala paka musenge ky'omukulu nampe sente nga webale nze nno mbadde nkooye mba nfuluma ku kisenge kya taata nensanga omuwala afumbiddwa ekisenge kyano kyali awo bannange mwogezi webale taata akozeeko nga mba nkozeeko ajangu nange nkuwebaze nasooka nsimbula awo 7 mwegi taata waliwo nali nvaayo yampa ekibaasa bwekiti mba nfuluma nangamba neyina omukyala namuka mukyala mwina nangamba ate tomutwalidde ku bintu bino nga ate muzayi tekyetaagisa akale mutwalire ku cupa eno ya wine naye n'agimpanga nene bwete abantu abo nabo bakola batono abasigadde omwogezi w'omukolo oba wa mugaso nnyo omukolo tegunnatandika kubanga musaabazi wa mutafisi kasita ogumala tubana makulu yadde n'akatono olaba bangi b'olikolera ne wesigalayo akabalansi kizibu kafuna wato kyalina gamba ate obola ne oba wadde otutte butwaziba kuba manyi n'okukulekayo anti emmotoka muwagidde bo baagenze dde abakulense n'olyoko onoonya engeri gy'ova wansi eyo naye mu puroguramu endala njagala tujja kukola ku bayimbi mu mukolo kubayimbi ne ba service providers okutwalira awamu abo nabo balina ebyabwe biwanvu eddogo tetulimazeeyo likyaliyo tukonyeeko ettonotono tujja kweta n'ebyo n'abantu kwegamba ebintu ebibaawo ebikyuka ebiwuunyisa tujja kwogera ne ku gundi tukkirize waliwo enkyukakyuka ezizze mu nsi tulina okukkiriza tuzembulesinge mu ntambuza yaffe ey'emirimu mikolo n'okunyumirwa nga tumaliriza mwogezi ki bosinga okunyumirwa okukola nabo nga bwoba omusanze ku mukolo ogamba nti wema nsanze kayongo oyo wema nsanze musinasabiduluza abasajja bangi musajja wange William Mulondo akwangwiza nnyo Kasujja Charles mzee Sebide bakidaawo Sebide sikola nko naye bangi abantu babalaba bemulaba trending abo bebeera baziwa abapiza baani abo bemulaba trending nze nyumira nnyo stock eyo yeriko stock eyo kujja kutambula bulungi etukize tuganye nyumira nnyo kola ne Kayongo Kayongo mutegedde one ogwe bafukamize omuzungu yakubasama nasooka akokinga nkola ate kino tulikyogerako nakyo omuzungu Kayongo tiyambuga ndi otutuuka kokinga musajja naye nalaba yayimidde agenda okulaba akakola kati omukono nga kawuuba ebyo ebibaawo netubitegedde nabitegeera kyeki kyenagambye ekya omwana omuwala nga alina kusooka agenda mu ssabo nzinava eno nga sikimanyi by the way n'omukolo ogwo naswalira nako ntandika omukolo mbuuza ani ajja atusabire omukolo gwo tutandika omukolo nga simanyi nti nno nga baleese ejjumba
omusajja yavayo n'agajegere n'agasimbi okajja n'atandika okukendeza bannabuzaano osaaga n'okusaaga so kakati abo nze nyumira nnyo okola ne kalondoozi musajja wange n'abalala bakiddawo nali nkozeko naye musajja mulungi akuwa vibe akuwa peesi onyumirwa n'abalala bangi mu kibuga muno luba lwa mbuzi mulungi nnyo Daudi Mukisa naye nkola naye musajja wange mulungi nnyo bangi boolaba yesitooka empya actually waliwo omwogezi bw'otula ku muntu ogamba bane leero kambeere mu bako kanyumirweko onyumirwa nemubaamu booba waliwo sitera kufuna mikolo gituulako nga soogera naye mulimu ogukukwata n'ogutuulako nga weguli oli mu position yogera nobaga mufuna omwogezi n'ogubeerako n'otandika okuwulira n'obusuumu dakolako ku mukolo omwogezi n'agira n'atanaka nali mubako n'enswitch ne banzijja mubako mubako twazeemu n'omwogezi genda eri kwata muzinda mulimu naye abo abakola obulungi era betukonye wano mu mboozi natujja kwogenda ku busajja bw'omu byalo eyo obutukaluubiriza embeero obukambwe kagala okukakasa omuluka nti ke kakyasinga amaanyi naye nga bekaliko bikadde tebikyakula old fashion bane tubeebaza mwebale nnyo abatugoberera tujja kuba tunyumyangamuuko ne munywanyi ku nsonga ezitambula mu mikolo eyo tetujja kunywa bibi byokka tujja okunywa tubanyumizeko ku byessanyu ebiri mu mikolo bye bisinga nali nkozeko omukolo omugole n'azaalira ku mukolo wetegeera byebiri ebyessanyu nali mbaddeko ku mukolo taata n'asanyuka n'agamba kumbaamu omulala ayagala okuwasa je naye n'amugabira omuwala n'afunira ku gwoli nali nkozeko omukolo ogw'abalongo okitegedde nakato ne babiri ne babatwala omulundi mwebiri bingi ebiri ebyessanyu naye tujja kuba tubinyumyamu mpolampola nammwe mutusharinga experiences zammwe nammwe abalina emikolo era musobola okutwebuuzako consultation tujja kubawa tekka mukolo gwange nkoze ntya ndi bweru neesigaani eri amama tebesiga famire zaabwe obasindika sente bagule ente osanga bagula kayana tukoze mingi buli kimu okikoze naye nga famire yagamba nti abonedda aye noba delivaringira ekintu ekituufu kensembyayo nakolako omukolo omugole nga yalabidde engatto wali mitiyani netufitinga muza kameramani tezimutuka netufitinga muza dereva bana batagenda kubeera nyakitivu netufitinga ebigere yafuna ku biri ebyasooka paka bavuga ne baddayo emitiyana ne baleeta engatto mukama abatukuumire mubeere bulungi emboozi eno mujja gisanga ku mukutu gaffe ogwa YouTube ate ne ku TikTok yaffe tugenda buteekayo nabo musobola okuba nga mubufollowinga ono MC Abdul Kiza Matovu nze muzukulu wa Kisolo Martin Nchimba wa yesitoka empya eriko kati kale mubeere bulungi mwerawo